sakadde kano kenyini tuba tugenda mu mboozi yaffe eyaggwanga ffenna nga bwe tumanyi ti olunaku olwaleero bagenda kuba basoma embalirira y'omwaka 2026-2027 olunaku olwaleero era ng'abasinga bavuddeyo ne beebuuza nti bannange essente ezo zonna zinaavaawa naye mu bufuutifuuti olunaku olwaleero twagala tulabe ate maka gaffe bajeti naffe tusobola tutya okugikola okulaba ng'ate kulaakulanya olunaku olwaleero tulina omugenyi Newton Buteraba ono nga CEO oba founder wa House of Wealth agenda kuba atangaza ku nsonga eno era nga twagala okutunuulira bintu ki bye tuyinza okukola okubeera n'essente ezinazimba amaka gaffe sina maka gokka wabula naawe omuntu alaba olunaku olwaleero ono mukugu mu nsonga z'ebyokwekulakulanya era ngenda musaba kweyanjulire n'oluvannyuma tweyongereyo. Mwami Newton, buuza ku Mulabe wa Spark TV. Njagala okwebaza abantu bonna abali mu kutulaba ate era ne mbabuuza nti mwasuze mutya n'ensaasira abafiiriddwa abagamba nti kishoka bagirabe ne waakubadde bali mu kunyolwa mwenna njagala Mukama abagumye ate nga nsanyuse nnyo okubeera nga tugenda batuyiga. Mwami Buteraba, buli akwekwatako tasigala kye kimu. Kimenya mateeka okusigala kyekimu amagezi go ag'obugagga omuntu ava wagamba bulijjo nkiraba naye nga sikitegeera kati gwe n'otuyamba n'obitugondezaamu ffenna nga bwe tumanyi nti omwezi guno gwa kusoma mbalirira. Embalirira eno njagala ogituyambe ogitutegeeze embalirira kyeki budget kyeki mu bufuutifuuti. Milka webale kubuuza kibuuzo ekyo era ndabanya Abannayuganda nga beesunze ensoma ya bajeti y'eggwanga naye nga beewaka tebalina budget. So buli lwolaba nti nno bajeti y'eggwanga ogyesunze naye nga gwawaka tolina budget ogwo omwaka gulina okuyitamu mbuuza gutya kye mbadde ngenda okubuuza kibadde mu bwongo kubanga embalirira y'engeri yokka gye baakola mu bulamu bw'ensi eno eyinza okuyamba okuwa direction oba okulagirira ssente gye ziba ziraga. Era embalirira eva ekuyamba okuvaamu ebintu bisatu nti bw'oba obaliridde bulungi ssente ogenda kukozesa osigaze nawo kye tuyita surplus akasente akajja osigalawo. Bw'oba obaliridde bulungi ebintu ebyo ne birwana okuyingiza n'okufulumya ne birwana bijja kusisinkana nga tewali asinze munne obeere ku balance mizaani wali oguzeeko omuceere mizaani ne balansinga eyo gye bayita balanced budget. Kati eri gye nasoose okugamba ya surplus nti bino ebyokufulumya awaka ebifuluma bitono okusinga ebiyingira kati n'obeera ne surplus. Kati bwe byenkana n'obeera ne balanced naye bw'oba ofulumya nnyo okusinga engeri gy'oyingiza nga obeera ne gye bayita deficit budget. Kati teebereza Uganda okuva lwe twafuna independence tutambulira mu deficit budget olwaki nti eva ensaasaanya yaffe esinga enyingiza. Kati ekyo kyandibadde kituwa kyakuyiga ne tukomawo mu maka gaffe olwaki ebintu bingi nnyo Milka tubiinako control ebirala tetubiinako control naye eva mbeera njagala kunyumya mboozi ey'ebintu bye tulinako control nga kimaka kankuwa ekyokulabirako gwe okutuula ewaka wali toyina control kwani anaabeera speaker oba deputy speaker ag'amaanyi togalina gwe ng'oli waka. Gwe okutuula ewaka oyinza obutama kati kankuwa ekyokulabirako bagambye nti bwe boogera ku Ebola Ebola affectinga tourism abantu baba baga tunagenda tutya Uganda nga waliyo obulwadde ne kibeera nga kigenda kukwatamu mu ssente ezinayingira mu ggwanga ez'abyobulambuzi. Ekyo tokirinaako control gwe ng'atudde ewaka era olinze balange nti oba tunaatambula oba tunaaba mu lockdown oba tunaakola tutya naye ate akasente akajja ewuwo mu maka ako gw'okalinako control. Ekyo kituufu. Gw'osalawo
abaana baffe basomere wano tulye emmere bweti twongereko amataala wali obaddeko awo n'ogamba nti wabweru nga waliwo enzikiza n'olyoka opakira floodlight wabweru floodlight ezo bwe zitaba za sola ziba zitaapinga into mu masannyalaze kati biru y'amasannyalaze n'erinnya noga emmotoka tuzolezenga waka abaana banaabenga biki n'oyongera ku biru y'amazzi kati budgeting ekibuuzo kye wabuuzizza abantu kyenjagala bonna abatulaba bayige nti yengeri gy'okwatamu ebyenfuna byo n'obiragirira engeri gye birina ottambula era engeri gye birina ottambula birina kubeera nga gwe alina amaanyi agakukola budget okoze kye tuyita priority n'otakulembeza bintu bitagasa n'okulembeza bigasa gambanga bwe tuba tulagirira ssente zaffe zigenda ottambula tusooke mikolo oba tusooke fees okirabye naye ekyo bw'oba tokitadde ku lupapula nga ssente ozirina mu nsawo bwe bakubira ne baga waliyo embaga ojja genda bwe bakubira ne baga waliyo birthday ojja genda ne mukwano gwe gwewasoma naye ojja muguwaayo oli lubuto nti erira baby shower ya Friday era ojja genda kati oyinza oba n'emikolo 7 nga toyina sonda ekitali nno kibi okuyingira mu mikolo si kibi tekibangako kibi tekiribeera kibi naye obuzibu buvaawa obuzibu buva mu kubeera nti ssente ezo z'oli mu kukozesa mu mikolo tewazisengese nga bwe zirina kufuluma nsawo yo eddi ku ki nafuna omukisa n'enkolera kampani ekyasinze okubeera ne ssente mu developments mu nsi bagiyita Chemonix kye nayigayo kimu bwe bampa omulimu ne bampa emmotoka empya zero mileage ne bampa omuvuzi ne bampa kadi y'amafuta naye kye nabayigako tola nti bampadde emmotoka empya n'amafuta n'omuvuzi emmotoka eyo yali tesobola kufuluma kugenda ku kintu kyonna paka nga mpandiise kyegenda okukola kyokka ng'ekyo kyempandiise kyegenda okukola kikwatagana ne program gye tuliko oba okategedde eyo mbalirira eyo gye bayita embalirira entuufu era yeeyamba ssente okusigala kati gwe bw'obeera nti bakuwadde emmotoka empya n'omuvuzi n'amafuta n'ofuluma n'ogenda ku mikolo ekitali kibi obeera okikoze naye amafuta ago tegali ku project yali y'abavubuka abalimi nga tunoonya abavubuka 35,000 kati nina owandiika nti ngenda Kigumba kusomesa abavubuka abakola fattening y'ente era abavubuka abo bali 10 kati olaba nti ebyo bya bulimi bavubuka kiba kigudde mu kiruubirirwa eri ekitegeeza nti mu makaago bw'oba tolina kiruubirirwa kya mwezi guno kya mwaka guno ne bwe banaasoma budget 7 tezikugasa zikuyita buyisi eno bwe bakuleegeza amafuta bwe bakuleegeza agundi bwe bakuleegeza abasomesa bwe bakuleegeza ki bwe evo ino ba mu nsingo gabanene ensi yansobako kubanga totadde kiruubirirwa ekinaafuga ssente bwe tugamba nti banne tuyina ekiruubirirwa omwaka guno kwejja mu mabanja nga famire eno kwejja mu ki mu mabanja kati nga twebuuza babanja ssente mmeka nti batubanjayo miliyoni 15,000 bwe baba babanja miliyoni 15,000 baatwala ki ekyaffe nti baatwala nju n'emmotoka bye balina kati ekiruubirirwa kyaffe kwejja mu bbanja eryo tununule ennyumba n'emmotoka era n'enkola erina beera bwetyo bwe bajja ne bakugamba nti owaayo omwana twandi mukyusizza essomero ng'obuuza eryo ddyo lya mmeka olwedde abadde lya 7,000 kati ate tumutwale mu lyakamu ekitundu nti asigaleyo tusooka kuva mu bbanja
si kwejalabya. Osooka kubeera na priority nojjanga okola list kati kankusesemyuka obadde okimanyi nti mu Uganda omuntu gwe twandiise nga member of parliament tumumalako ekitone nnyo tugamba obukadde nga 2 omwezi. Kale ne bwe tunagamba obukadde nga 10 omwezi kitegeeza nti bwe babeera ba MP 5 to spending obuwumbi 55 omwezi bwe buwumbi 5 nga 5 mu myezi 10 bonna batuule batuteeseze batuwa amateeka just kubasasula nkutegeera bulungi. Kati gwe weebuuza atudde ewaka MP wamuweereza ddi ensonga gy'oyagala bateeke mu tteeka era ddi lwe wamugamba nti naye etteeka eryo siryagala twagala lino kuba bwe bakedde ku makya ne baleeta bills ez'enjawulo olabye nti bwe bazitambuza bwe ziba zaagadde oyita ziyita. Kati kitegeeza nti lino eggwanga tukyalina okwejalabya era bajeti yaffe eyo eva ejjaba mu deficit ng'esasula bbanja nakwejalabya kusasula bbanja nakwe kati omuntu ow'ewaka gwe tumugambira kitunuulire okiyigiremu ebintu by'oyinako kontrol gwe by'osobola ofuga kuba biri kati ebya parliament tobisobola bireke kati kiki ky'olina gwe kiki ky'olina mu makaago bwe tubeera ne kasooli tuyinza osalawo tumusimbe oba tumwokye ekyo kyaffe ng'awaka bwe tumwokya awooma era abagenyi bagamba ono kasooli abadde mutoototo towuliddemu akasukaali naye nga yenna tumulidde. Kati mwami Buteraba twagala bannayuganda naffe tuyige enkola ya budgeti tumaze otegeera budgeti ennungi eri balance eri deficit kati twagala tuyige naffe bannayuganda okukola budgeti z'amaka ntandikirawa kiki ennina oteekako enkizo kiki ennina osoosowaza kiki ennina okuleka according ku ssente zenfuna tugeze nga nfuna kakadde kamu. Okay, kibuuzo ekyo miuka kirungi nnyo lwa nsonga nti kati abantu tugenda bawa bye balina okukozesa. Number 1 peeni na lupapula balufune. Peeni n'olupapula bye bisooka mu budgeting. Abantu bangi nnyo balowoozeza nti bajja kukola budgeting eri mu mutwe era nange gweyogera naye bwe mbadde nkikola ekyo tekiribaayo tekisoboka. Omanyi lwaki budget mu mutwe tekola? Kuba Katonda yakola omutwe nga mwetuteeka buli kasasiro. Akunyiiza ali mu mutwe, akubanja ali mu mutwe, gwe wakyawa ali mu mutwe, gw'obanja ali mu mutwe. Kati mweyagala okusa n'ensimbi zofuna buli mwezi. Kati awo obuzibu buba bugenda kujja. Akonze abadde akakola kafu. Gwe kwata kapapula yuza. Oyina okubeera n'oga nti nina peeni nina n'olupapula kati n'otandika okuwandiika sayidi eno bino byennyingiza bye bivaamu ssente sayidi eno bino bye bifuluma ebivaamu ssente expenditure income income ne expenditure. Buli lw'onootunuulira ebikutwalako ssente n'obirabira ddala nga bingi okusinga ebiyingiza ssente tekitegeeza kwongera ku ssaala tekitegeeza kukyusa gavumenti tekitegeeza kugenda mu ssabo kitegeeza kwongera kunyingiza kwongera mu maanyi nangeri kuteekawo kkubo ssente weziyita. Kati owandiise byonna ebikutwalako ssente ogenza okukola toto nga weetaaga $1.5 ogenza okukola toto ya ssente ziyingira gye tuyise income nga oli ku musaala gumu gwokka oli ku musaala gumu toyina business toyina business ndala bw'oba olina kakadde nga ze ssente z'oyingiza naye nga osaasaanya kamu kitundu ne bw'onookola essaala awo saala tekola okuloga tekukola n'okukyusa gavumenti tekukola n'okwekalakaasa awo tekukola ebintu bibiri bye bikola
ebiriwa ekisooka abalabi b'omupiira bakimanyi bulungi nti tulina gye tuyita defensive tactic mu mupiira yeriwa kwe kubeera ng'ozze kuzibira noga nti ffe tebajja kututeebamu tetugenda kwataakinga tuteebe naye tugenda kukola defensi yaffe mu kisaawe nga kizibu nnyo tuteebamu mu bizinensi buli lw'obeera omuzibu ow'okuteebamu oba mu byenfuna ebyensimbi buli lw'obeera omuzibu ow'okuteebamu kitegeeza nti ogenda kukwata ssente zino z'osaasaanya otandika ozimiima ku mazzi tusipendinga emitwalo 10 tugakoze tutya okufuuka emitwalo 7 n'otandika okugamba nti omukyala atwoleza buli lwajja asumulula taapu nga bw'ayagala ekyo tukijjeewo tumuwenga bidomola tugenda mu ebidomola by'amazzi 2 3 kungeeza engoye ze tukuwadde ebidomola 2 bye bijjamu emmere tubadde tulya ekyenkya ekyemisana ekyeggulo kati tugenda lyanga heavy breakfast tutwale paka ku kyaggulo gye bayita branch kati otandise olwo okumiima amasannyalaze eyo floodlight tugenda zijjawo tukozeseeko sola kati eyo ye defense kumiima kana akamu ekitundu kw'obadde osaasaanya oyagala kamiima kajje kasemberera akakadde k'oyingiza kikola naye tekikukolera kuraki tekinkolera tekikukolera lwa nsonga buli lwe tumiima essente waliwo level we tutuuka nga tetukyasobola kumiima amasannyalaze oyinza okugamiima ne gava ku mitwalo 10 omwezi ne gagenda ku 5 naye ne gatuuka ku 5 nga eva temukyasobola ne muga tetukyasobola gamiima gayina we gatuuka amazzi gayina we gayina otuuka nga minimum nga tetukyasobola gatoolako abaana tulina we tutuuka ntugowayi newakubadde twagala osala ssente z'essomero naye ate bwe tumutwala omwana mu kasomero kali afuukira ddala ddofi kati kitegeeza nti tulina limitation mu kumiima awo option endala gye tukozesa yeya attacking mu mupiira kwe kugenda okuteeba amagoolo naffe bajja tuteeba naye naffe katugende tukole ki tuteebe lwakiri gugwe 7 ku 6 nga ffe tusinza otuteeba ekyo mu byenfuna kitegeeza okugenda okunoonya ennyingiza endala mu makuba amalala kisinga okumiima ssente okumiima ssente kukola naye mutuuka ekiseera embeera neeyitirira kati tunuulira amafuta twakeera ku makya ne gava mu 15 kati gakakaaga 5 awamu 7 nti ne waakubadde twali tusazeewo ne tugaba nange tugenda kendeeza ku mitambulo ffe tukendeezeza emitambulo naye amafuta gakoze eki galinnye amalwaliro geeyo buli lwowulira nga omusawo agamba nti bane bakoze bati ssente temulina lwala abasawo bwe batugambye bazanyidde mu misaala gya internet naye fuba okulaba muneeta olwala kuba bw'olwala tetuli basanyufu okitegeera naffe eno tetuli basanyufu biki kati mulimu ebintu by'otalinaako control omwana w'okulwala ekyo tokiinaako control kijja kujja kikuyingire ate kikuyingire ne ssente nnyingi kati kyova olaba kisingako abantu ne tubakubiriza ne tubagamba mugende munoonye ebintu ebirala ebiyingiza eno bwe bakusasula ssente ku musaala eri embuzi bwe zikula mu kyalo eno bwe bakusasula ssente ku musaala eri bw'otaddeyo amatooke mu kyalo amatooke gakula olwo oyingiza bw'ogenda n'oga harvestinga ogatundako agamu ne mugaliirako ewaka bwe mutunuulira amamotoka ne muga tuyina emmotoka 2 ewaka lwaki emu tevaawo ne tujongera mu bizinensi ne tukozesa eneemu lwaki oba emu eyo yennyini esigaddewo tevuga nga bw'onoolaba zino emmotoka endala ezivuga kikuyambako okutandika okwongeza mu ssente ezijja abantu bangi ebiseera ebisinga bwe baagadde okwongeza emisaala bagambye kaŋŋende nnyongereko diguli n'agenda okusoma kuba nayo investment challenge gye tulina nti okugenda obugenzi okusoma
tekigarantinga kukwongeza musaala. Kigarantinga ekintu kimu bw'oyongerako kusoma, kigarantinga nti ogenda kweyongera okumanya. Okay. Okategedde? Bw'ogamba nti mbadde ne diploma keefuuka degree, weeyongera okumanya. Naye tekigarantinga ki? Tekigarantinga musaala. Yes. Kankuwa ekyokulabirako. Degree yange ey'okuna gabadde mateeka. Ne ngenda ku LDC ne nyongerako diploma in legal practice. Kati ekyo kye kinfuula advocate mu maaso awo. Naye tukimanye bulungi nti abantu abaakamala LDC bwe bavayo ne bagamba nti katugende mu law firm zituwe emirimu. Law firm tezirina mirimu. Naye ng'oyongeddeko ku diploma, oyongedde ku degree. So weeyongedde nno okumanyira ddala amateeka bulungi nnyo kubanga kimanyikiddwa nti mu nsi omwana wa LDC yaba asinga omanya amateeka. Naye income teri kweyongera. Naye income teyeeyongera. Kati kitegeeza nti oyina okubeera mu buli kadde ng'oli kye tuyita strategy. Kwe kubeera nti otuula ewaka ne weewaayo eddakiika 3 n'olowooleza ku bulamu bwo. Obadde okimanyi Milka nti Uganda y'emu ku nsi zokka nga eggwanga lyerivuga abantu. Ffe ng'abantu tetuvuga ggwanga, naye eggwanga lyerikola ki? Lyerituvuga. Ekituufu kyandibadde mbuuza litya. Kati mu Uganda obeera awo ne bakugamba ne wasooka ne wayitawo embeera ya Rolls Royce yonna ng'ogiraba, ne bakwongerayo embeera y'Ebola, ne bakwongerayo entalo za Twitter. Tuba tuli awo nti abaana bafulumiza news. Kati eggwanga nga ddyo bw'oba osazeewo oleme kutambulira mu Yokaana 15:19 egamba nti mubeere mu nsi naye temweyisanga ki? Bansi. Eggwanga likuvuga. Kuba buli kadde obeera oli masimu wayi nange empeereza kiki ekiri okakananga tofunyeeyo ddakiika aga. Erowooleza bulamu bwo. Kweyongerako nkutegedde bulungi. Okitegeera? Wanditudde awo n'ogamba naye bano benkoledde emyaka 10 nga bakyampa zino ssente. Kiki kye nnyinza okwogera nabo ne bambuulira lwaki ssente ezo tezikyuka? Ne balyoka bo kennyini bakugamba nti olina level y'okumanya ya wansi. Kitegeeza bwe naagenda okusoma bano beeyamye nti okusoma kwe kujja leadinga to the money. Kyokka ate ne bw'oba togenze mu kusoma n'ogenda bugenzi mu bukugu, okweyongerako ku bukugu. Bayibuli ndowooza mu ngero 22:29 egamba nti olabye omusajja omukugu ye tagenda kubeera na balukyolo, agenda kubeera mu maaso g'abakabaka. Teebereza, bagambye olabye omusajja oba omukazi omukugu. Tebagambye nti olabye omusajja oba omukazi omulungi. Bagambye omukugu. Tebagambye nti olabye omusajja oba omukazi omuto. Olabye omusajja oba omukazi alina connection. Olabye omusajja oba omukazi eyasoma. Bagambye bukugu. Obukugu oba skill tuzifuna tutya? Olumala osoma ng'oteeka mu practice by'osomye nga ofuna kye bayita hands on. Kati ekyo abantu balina okkinoonya mu buli kye bakola. Bagenda kukunoonyaayo bakuleete bakuteeke mu maaso g'abanene olw'obukugu bwo, so olw'obulungi, so olwa netiwaaka, so olw'okuba nti wazaalibwa mu famire ennungi, lwa bukugu. Njagala nga nkusiibula skilling eno obukugu ono tubwongeddemu tutya okusobola okuyingiza ku nfuna mu maka gaffe? Weebale nnyo Milka. Okwongera ku bukugu kiva mu bintu bingi. Naye okusingira ddala okwewaayo obeere nga gwe bbumba mu maaso g'omuntu abumba. Tugambe bw'oba oyagala bw'oba oli makanika naye nga emmotoka olaba ndabe
osobola okuyingira garage n'obagamba ogenda kuweereza bwe bakuwe buwi kyakulya nantambula batandike okukubikkulira ebintu eby'omu garage bwe bikola. Bw'oba oli mu kubajja gwe kasita bakuwa transport n'ekyokulya beera awo yiga okubajja mashini ekola etya, enjawulo y'emiti, enjawulo y'embaawo, otandika okubiyiga oyongere obukugu. Tobeera bubeezi mu restaurant n'ogagwa oli waiter oweereza. Genda mu restaurant eri mu back end yogerako ne chef bakola batya pizza, batabula batya engano okukola emigaati. Oleme kubeera waiter lubeerera. Obeera waiter paka kitegeeza nti bw'ofuluma restaurant eyo ogenda kunoonya mulimu nga waiter. So nga wandifulumye restaurant ng'otandika restaurant. Ng'oli chef. Nga n'obuwa waiter obusobola. So abantu balina okumanya nti ekyo kye bayita obukugu. Omuntu gwe bayita obukugu asobola n'okwetandika. Olaba abakyala abatunga curtain, abatunga engoye fashion, olaba abakyala abakola enviiri. Kyandibadde nti bw'obeera mu saaluuni toweereza buweereza braid balinga bwe basiba. Naawe funayo omwana omuto bw'ajja ogambe nange ono mumumpe musibe. Omukolereko ensobi ojja kukola n'ensobi mmeka, ojja kukola ensobi 3 kati nga gwe kafulu mu kusiba. Kitegeeza oli mu saaluuni nnamba. So abantu tubakubiriza nti Uganda weeraga bongere mu bukugu kuba obukugu bukuwa freedom okugenda okutandikawo ekikyo. Bano bonna obagamba bakuwongeze ne bagamba bayinza obutayongeza kubanga rent mungi, emisaala emirala mingi ne operation costs nyingi. So nga ate bw'obeera nti oli mukugu omanya nti ojja kugenda otandika ekintu kyo okiwa emyaka 2 nga naawe kikuze. Tobeera bubeezi ku metal workshop ng'oweereza byuma. Kwata welding machine, kwata ezo egundi ze basaamu, otandike naawe okwokyayo ogattirira obuntu oyo kyeyo. Ojja kwokya akameeza nga keewese oddemu oyo kyakameeza nga katabye. Ate omukyala ali ewaka agamba nze omwami tanzikiriza kukola. Naye ate ndaba ennyingi z'abaana beeyongerako, omusaala tegweyongera, luli twali omu, twali babiri, kati ate tuli 4. Olyose n'oyogera ensonga enene. Omukyala oyo agambye omwami tanzikiriza kukola. Naye ate ali mu kufukumula abaana buli mwaka. Kyandibadde kimuyamba abeere nga yakulira okusala expenditure. Abaana ngenda leeta bangi naye kamba spacing nyamba omwami wange okubeera ng'asobola okutulabirira. Ngenda kusaba osiibula omulabi wa Spark. Njagala osiibula mwena de batulaba kansubire nti mupiikinzeeyoko buli kye muwuliddeko ogenda okiteeke mu James 1:22 oba Yakobo 1:22 nti towuliriza buwuliriza wabula ssaako mu nkola. Oyo abadde Mwami Newton Buteeraba, ndowooza olina kyoyize naddala ku nsonga ya budget. Abantu abamu budget twaziviirako ddala nga nze embadde mu mutwe naye kati ngenda kukolamu enkyukakyuka.